Akatiiti ako koolaba mu abaana abawala kalungi nnyo, osaanidde obeere n'obutiiti mu kiwato, naye bw'oba osaze okufuna obutiiti, funa obutiiti obwo obuwangiddwamu eddagala olw'ensonga nti obutiiti obwo bwonna obujja okukuyamba ku nsonga eyo ey'omukwano kyandibadde kikulu ne buwangibwamu eddagala oba ne buteekebwamu eddagala. Ate ekirala, obutiiti buno obw'omukisenge bubeere bwa mu kisenge. Obutiiti bw'omukisenge tobufulumya kubutambuliramu, kubuyisa mu masaŋŋanzira. Obutiiti obw'omukisenge oba akatiiti k'omukisenge kabeere ka mu kisenge. Kayise nga bw'oyisa enkumbi oba obugoye bwe mukozesa, ky'oba olaba nti tebufuluma mu nnyumba. Kati n'obutiiti obwo bw'olina mu kiwato bufuule bubeere bwa mu kisenge, bubeere bwa mwami wo, ng'omwami wo yekka yateekeddwa okkatunulako, yateekeddwa okkakwatako. N'olwekyo mufune obutiiti bubeere obw'omu kisenge. Bw'oba osazeewo osobola okufuna na buno obw'okutambulira mu kkubo naye nga bwawule ku buno obw'omu kisenge. Obutiiti bw'omu kisenge ekyenjawulo kye bubeerako, buwangibwamu eddagala eryo erikuyambako ggwe omukyala gw'omwana omuwala, erikuyambako ku mwami oyo oba ku nsonga ezo ez'omukwano okusobola okunyweza omuntu w'oyo. Nga bw'owanga enkumbi ziri oba obugoye obwo, kati n'obutiiti buno bw'oteekeddwa obbuwanga. Era eddagala erigenda mu nkumbi ziri oba mu bugoye ate era lisobola okugenda na buno mu butiiti buno, nabwo n'obuwanga bulungi nnyo. N'olwekyo muwange obutiiti, toyambala butiiti butateekeddwamu ddagala. N'olwekyo njagadde mbeere nga kibabuulira ekyo mwabali ku channel yaffe eno Kyayiti. Akatiiti ako oba obutiiti bw'oba obwagadde osobola okujja ku WhatsApp ne twogera. WhatsApp yange eri 0777873734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mubeere bulungi, mweraba.